Popin Media. na kwenda msiwo mfuna sanitegera mu parliament naye nagenze okulabanga abantu bagamba tulozanyirira ebbanga lyonna naye tusigala tusiwuuka nga ye bwakola ki ebintu nga tebitambula so mugenda sangawo muwala wammwe temufaayo nfaanana yonna naye nga manvuuli ejja kubeerawo kweyongera obategeeza kyawo weewali kayunga yaffe gyetwetaaga naye nga ntambudde kumpi buli nnyumba nga nkyamamu naye nga buli gwembuuza aŋŋamba nze namulabako wali eri nga anoonya kalulu namulabako wali eri nga agabayo ebiri naye nga bw'omubuuza enkeera ebiri egyo gyaliwo kyasigalawo ng'akugamba tekyaliwo kyokka ate era baŋŋambye n'okuŋŋamba ti n'ebiri egyo baba bagigaba gwe baziwadde si yaziganyulwamu instead azigabye yakola ki kubanga yajja n'agamba alina endagamuntu yekka yagenda ozifuna kubanga kitegeeza endagamuntu eno erina kyemukakasa nti ono akalulu ajja kuba akakola ki ajja kuba akampa naye nze nkimanyire ddala bulungi nti omubaka atubeeramu amanya ebizibu byaffe kati nga ssentebe bwayogedde ekizibu ky'amazzi omubaka atagalireeyo mu Canada mu America tasobola mmanya nti ab'emaligita tebalina mazzi tasobola mmanya nti essomero lyaffe ery'amaligita abasomesa abasomesaawo balina ebibasoomooza ebibalemesa okusomesa obulungi abaana baffe tasobola kumanya nti abazadde ab'emaligita balina ekibasoomooza ekitabasobozesa kufuna byabujjanjabi birungi byanjigiriza nnungi byamazzi malungi kino olw'ensonga eyo banaabatematema bajeti y'eggwanga batematema keeki y'eggwanga anaabeerawo n'agamba ewange eri waliwo obuzibu yo nabadde ebbaale ennaku zange nnya ne wabeerawo omuntu eyakutte omuzindalo n'agamba ti omukulembeze w'eggwanga n'oyogera naye ku ssimu n'ogamba abantu musirike muwulire muzeeyi ayogera muzeeyi n'akubuuza nti abantu baagala ki olweddamu n'ogamba muzeeyi baagala kawunga naye ng'omuntu akugamba baagala ki mwabiwulira byaliwo mu 2011 kyentebe ono yabiwulira naye ng'omukulembeze w'eggwanga akubuuzizza nti abantu baagala ki gwombaka omukyalo wa paalamenti n'ogamba nti abantu baagala kawunga nga ne bwe yandigambye beetaaga ddwaliro ne bwe yandigambye beetaagayo ekyuma ekinaakola kino na kiri bwe banajja emirimu n'okutunda bye balimye nga bigenda mulinga raw material omukulu yalibadde asobola okubikola ki yandibadde asobola okugamba nti kikino naye nze wendi okubeera nga tutambulira wamu nammwe akati ngenda kubaweereza nga mmanyi abantu b'empeereza ekibaluma nange nkiwulira nga kinnuma kyokka n'ekibasanyusa kinsanyusa so nja kukola nnyo okulaba ekinaleeta essanyu mu bulamu bwammwe kiremerako tubeere nga tutambulira wamu osanga omukyala ng'alina omudaala kati nga guli oguli wali n'omubuuza n'omugamba kapito wa ssente mmeka n'akugamba emitwalo 3 n'omubuuza ssente mmeka z'oyinza okufuna n'oyongeramu nawe ne weewulira nti kakati nina bizinesi eyimiridde omwana wange bw'anaaba ayagala ekkalaamu nasobola okujjako nennyira nenjugula era bw'anaaba ayagala ekitabo sobola ddala okugenda nenkola ki nenzija ku magoba ate bajeti bizinesi yange nesigala ng'ekola ki kakati eyo bisobokera ddala ng'omubaka gw'olina siyona anaaleeta ebiri ng'akalulu kakoze eki akalulu katuuse so munneesige bassebo ne bannyabo akabonero kange manvuuli kyokka waliwo mutabani wammwe mwannyinaze muganda waffe muganda wammwe
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, so President Agati Twala mu Uganda.